Omuyimbi Pallaso yeeyongedde okulumya abateesi esayidi eno. Ku mulundi guno avuddeyo n'abagamba kakati nno leero ababuulidde munangate location ku kizimbe kye we kisangibwa esayidi eno. Bannange Pallaso taggwayo. Ku sayidi y'emu Yanga Mulo kw'osaate ne Alien muganda wange batabukidde munangate ku live. Kibadde kikambwe nnyo, akanyoolagano kabadde k'amaanyi ku live muganda wange, yonna gye biggweredde, so ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo. Bampita Geminati, nsinza ku Geminati Yogi, wabula kasooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno ntandise munangate ne Pallaso nga nkubuuliddeko ko katono. Wabaddewo ko wali bibadde bitambula nti Pallaso ennyumba ye agiteeka nnyo munangate mu kamera, biki whatever bibadde bingi nga bitambula wali munangate ku social media. Wabula Pallaso naye avuddeyo munangate n'abalumya. Abaddeko ko live awo bamubuuzizaako ne ku nnyumba ye munangate location gy'erimu. Waliwo ambuuzizza wano nti awo oliwa. Wano ndi ku La Casa Grande. Mukayumba kange. Ndi mukayumba kange taata. Mashallah. Bw'oba ayagala okumanya zone bagiyita Kigagga zone. Tuli Buziga. Mukayumba kange. Abadde ayagala omanya we tuli. We are in Buziga. Kigagga zone. Makindye. Omuyimbi Pallaso yeeyongedde ddala munangate nga bwe nkutegeezezza okulumiza ddala. Kaakati nno alaze akatambi okuva munangate bwe yatandika ennyumba ye paka nakati weetuuseeko kati essaawa zino nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Kabadde kakutte nnyo munangate vibe wali ku mukutu ogwa TikTok. Wabula nga nkongeddeyoko ku muyimbi munangate Yanga Mulo kw'osaate ne Alien Skin. Muganda wange ekibadde ku live kibadde kikambwe beeyuzizza wano. Yonna gye biggweredde muganda wange. Kibadde kikambwe nnyo. Kansooke nkuzanyiremuko akatambi kano aka Alien kw'osaate ne Yanga Mulo. Okugeramu nammwe mba mbaddemu buwi. Inze nti oba nkoddemu okwogera nange nze gw'osanga ne busajja bo bonna ne mubaga abagudde ku Michael Jackson ssebo. Nze gweyogerera ebyo olw'okuba tuli eno ku live. Yogamba watukusa ntukwe package ekujyamu mbadde kuwasa kisa. Kati Kimenke kyogamba oyinza okunsange wantu muno ntiisa ne bakyali bo muyinza okunejiba. Bwegamba bwe nkusanga nkwe package ekujyamu. Kimenke twesange muganda wange bwe ziba jambi yatwerage nkulage ntino musobola okwefuulirako nga naye nkubuulira amazima gwe nsobola okugjayo n'ag'omu buto manesite nenkulagako nkubuulira gwe nakulya buli akawaani kubanga nakuba mu toki ne ngamba ono omusajja ye bw'ati dogo bambi agala ye byakubeera fiiti tali ku byabiri ne ngamba ayize nembeera powa naye gwe nkubuulira amaziga empisemu muganda wange nekyendiko olwaleero gwesa okutuka naawe mayuti era totawaana totinkuula gwe sigala eyo mu obutalo bwo bwobadde ozannya obwa midiya. Nze siri muntu wa midiya Kimenke era nze simanya kupangisa ebyo byabavunga mupangisa mbuteekawo ku midiya abaana boogere nze sibimanyi. Mzika zimukomyewo
nze sibimanyi ebyo kimenke byange obimanyi ensonga zo za P6 kuyanga mulo totulabona kula ng'okyali yanga bote wampereza mu P6 oyina kusooka kukyusa linnya ne weefuula faaza mulo ne oba okyali yanga mulo wombokiraati. Live eno ebadde ekutte nnyo munnange vibe ku mukutu ogwa TikTok. Oh my god, bibadde bingi nnyo munnange nga biri mu kutambula awo. Nsaba muntagingire zino embizi oba zino zikabirizi za fangoni. Omanyi mugeza nnyo wakula entalo naye nga mu luyimba twabagamba tokigeza kuwakula ntalo. Nawulidde simanyi fangoni biki nga jonkera muganda wange Bossman. Yanga Molo, Zana where we come from, no one know. Tebamanyi Zana where we come from kyekitegeeza. Just togeza n'ogamba nga wabadde olebeza ebimwagwe alien skin kutagalya kusala nga totunuddeeyo ku Ntebe Road. Oyinza okwagala lumba Yanga Molo muganda wange gwe. Just ebyo byosula ne mama wo mu nnyumba n'oleetamu abakazi just kigeza n'okwata ku taata wa Ntebe Road. Yanga Molo tugenda kujjamu omumiro. Olaba palaso yakukyalirako bukyalizi noonyereka. Kale nti otagalire amanyi gye gava. Ffe tuli ba Ntebe Road. Woba oyagala muzeeyi nga wagambye obwa full package, jimuwe full package. Naye anti tugenda kukuyiga. Ne mu bbala gye banakuyita okukwatamu akazinda tujja kunona. Abaana ba fangoni eri munnange nabo bawaga. Abaana beno munnange ate kuyanga mulo nga nabo munnange ate bawaga. Nkugambye nja kubeera nga mbikutuusaako byonna munnange ate ebinaasingawo esayidi eyo. Naye ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Jaminati Yogi. Ebisigadde byonna just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.